Taata w'omwana wa Sheebah Kalungi finally tumufunye ogenda kubanga obifuna mu maaso awo Dr. Kulthum ne Bad Black nabaate olutalo luzzeemu nga wogenda okubifuna mu maaso awo. Pretty Nicole bannange omwana ali ebisiya gamugamba mutya mwasibye mutya bantu bange kansubire nti muli bulungi ba mikwano nga enkola yaffe mbasaba video eno mugimpe like era ninsaba gwe wenna atanaba kusubscribinga wano ku Suvie News Extra nti mukwano subscribinga era onyige mu notification bell lemesibwanga byonna byemba nteekayo wano ku Suvie News Extra. Nenyongera okusabira mu mwenna abalwadde abakosefu nti nsaba ekisa kya Mukama ate kibatuukeko ba mikwano. BF Suma Abo Research Clinic bajanjabisa ddagala lya butonde era nga bajjanjaba endwadde zonna bakubireko mukwano ate weefunira ebisinga toddeyo n'olumizi w'ebirwadde we kuba bukubi aba BF Suma bakukanike olumizi w'omugongo simanya amagulu gameketa ate bikigwa omusajja olutuuka mu nsonga z'omukisaawe munnange oba wakatandika nga biggweeraawo bakubireko munnange sigenda barwise era nga ffe wiikendi eno ekyatuwuuba fe ab'ekyegeegwa munnange wiikendi ate ekyatuwuubya ddala nga woolaba wamma vibe kwegamba eri waggulu wali wonna tolina kyotugamba oba gweyewo kiri kitya munnange naye nga ffe eno n'ebyokunsi tetukyabimanyi yadde n'akatono nga woolaba awo. Bannange abantu balina ennyumirwa gye banyumirwamu obulamu abalaba woza ekonomi etuwuuba naye maama abalala bo bali eri obulamu butambulira ddala ng'ate we baabubalira ddala. Munnange sigenda kulwisa bwe ntyo nkuddusiza butereevu paka wa Sheebah Kalungi. Sheebah Kalungi okuva olunaku lw'ejjo olwo yavuddeyo n'atulaga nti ali lubuto mu lwatu ffe nno munnange nga basenga bajjajja bamaama bakojja bataata abato twatandikiddewo kaweefube ow'okunoonya taata w'omwana munnange ono omwana ani yamufunisa olubuto. Munnange tugenze okubizuula nga promota weeyo Canada yamufunisa olubuto era nga amanya gwe ayitibwa Jeff. Si Jeff ono yali manager we ono promota we Canada ayitibwa Jeff era musajja mufumbo ayina omukyala kyokka ate kigambibwa nti oyo Jeff era ye yazaala ne mu Juliana Kanyoomoozi. Oyo omwana wa Juliana gumulaba ayina mwana w'oyo omwami ate era eyatisse Sheebah oba kale agenda okuzaala mu Sheebah Kalungi omwana mbwe era munnange omukyala omukulu yanobye mu maka oluvannyuma lw'okubitegeera nti Sheebah Kalungi mujja we bannange we tulina omulimu okuteekako omujjawo ng'olaba ojja kumusobola naye maama Sheebah Kalungi era baatalisedde okumulangira mbuno mubbi w'abasajja. Kale bwe tweyongerayo ewa Dr. Kulthum ne Bad Black ate mulowooza olutalo munnange teruzzeemu naye ku luno Bad Black yasookereza Dr. Kulthum sooka olabe ate Bad Black ebigambo byagambye Dr. Kulthum mazima mukana akaseera omukazi kaalimu yeetaaga muntu amunyiga mutima omusajja we bannange ow'eriiso babadde bamwetega nga bamutwala naye maama Bad Black olemwa baleko mukyala munnange omulwanyirizi w'eddembe ayagala okuyamba abawala b'omulembe guno. Oyo Pretty Nicole yakusonyiwa yali ajja lumba ne mukyala azina ejjajjaawo naye nga ye mujjawo nabbi omukazi wamulabye mu Amerika. Omusajja byonna bye yali ayagala okukozesa yabikola. Nyongera okujjukiza nti because you're well educated tekitegeeza nti toli mu ssiru. Ekisajja kireke otidde okuleka ekisajja nti banaayogera batyo ekisajja kikuswaziza kyagadde baawusigalo kyagadde ono ate nga damia fact yo the sole provider gwoteekamu ssente mu buli kimu n'embaga gwe weewasa. Nze nteesa buteesa mbadde ngamba mukazi munnange oli mukazi mulungi bamasheeke bangi weewe opportunity oli omufere gw'oliko anaamala genda mukyalo okuzinira jjajjaawo. Nkwagala nnyo naye oweebiisa oyo kabootongo n'enzikwalabika yaleeta dda. Ozina otya Pretty Nicole ko oyo gonooli amulabika n'omulabika alina okuba nga yazina Pretty Nicole n'amupangira mukwano gwe. Mukazi munnange weewe ekitiibwa n'emisomo gyo tunoonye omusajja omulala tukole olukuŋŋaana ofuna omusajja omulala ebyokwekasa weebiri naye va mu kwekasa. Nkwagala nnyo siiba bulungi nsigadde wano nga nzina amajjo n'ow'abaana abana gwe wagamba akusinga obukulu
naye mundabika gwe mukadde. Bad Black bwatyo munanga ate bwayisizaamu Dr. Cool egaali munange bana abantu mabega kaawo kati ndowooza myezi giringa 8 egyakayita oba afunemu obutakkaanya era Dr. Cool ono n'agenda ne bbawe Akiramu ono ow'eriiso gwe babadde beeteeka ku poliisi ne bawaabira Bad Black. Bad Black n'adduka mu Uganda oba yamalamu ennaku 2 n'amala n'akola ki n'akomawo eno e Uganda. Nze naye mmanyi munange beesonyiwangana byakola ki byaggwa naye maama Bad Black eyimufulumamu ne Dr. Kulusumu naye omuliro gwamuddiza amugambye nyawo Bad Black zino ensonga z'abafumbo gw'atali mufumbo tojja kuzitegeera ziviiremu ddala byesonyiwe. Dr. Cool naye ennaku zinaayomba ate ye Pretty Nicole ayongedde n'abagamba nti ye si mwana muto buli kintu kyonna kyakola akitegeera era mulekerawo okumulowooleza buli kadde ng'omwana omuntu era nga maaso wano nina batiimu Pretty Nicole nga bavuddeyo ate okumuwolereza banange oba tulagawa sooka olabe kana akatambi ate tusobole okweyongerayo mukwano n'agaleero naye nga ye abagambye nze temuddamu kumpita mwana muto siri mwana muto byonna byenkola mbitegeera. Banange abazadde tubuulira abaana nga bakyali bato omwana tomuginya omwana muzibikira nnyo abasajja mpaka bakazi mmwe nga mufunye ebirwadde bigenda obbahambolinga. Omusajja we banamukwatako ku nsobi era bannanga omwana wange era bannanga abawala mutubbira abasajja bajja nakomba mmini anti nga batuuse eno balina okukomba mmini. Bajja nakomba mmini okitegeera mwoleke kuvaayo kutandika kuyimba bwannaku mwera akabaka werundira kakulumya enteega. Buli omu atuuleko ewuwe temumalaako bantu mirembe kati Pretty Nicole awo omusango ki gwayina? Don't take us away our peace. Temutumalako mirembe mutuleke tubeere. Woba osazeewo kuyamba yambira omuntu eyo gyali kyekyali kimukuleeseewo nti era bannange omwana mwezi nnyo ku kiki bakazi mmwe ku kiki ku bakazi mmwe nammwe abasajja be muliko mwasooka nakutuga bakazi bannammwe ne mulyoka muyingira amaka age mulimu muli kuno mubulooga. Bwe batyo nno munnanga ate batiimu Pretty Nicole nabo terubaleseeyo naye maaso wano nina Laavu Masenga ate naye avuddeyo okwogera ku nsonga zino agambye nti maama Pretty Nicole munnanga omwana wo bw'atuukako akabi konna oba w'osanga ng'afudde teweebuuza omwana yakulema okugunjula ng'akyali muto kati buno obudde bo nga bo bagenda kumwegunjulira kubanga afuuse ekitagasa afuuse ekisasaala omwana yuuyo agenze ku zi app ez'obuseegu asindikayo ebitundu ebyekyama takomye ku ekyo ate mulina wabisiyaga. Oh my god omwana omuto bannange abazadde tulaga Pretty Nicole musooke munenye nyina maama wa Pretty Nicole yali singomaaza mukubeera musingomaaza n'abeera ng'ayingiza abasajja ab'enjawulo ogwana ne gubeera nga guwuliriza maama waago nga bamukozesa ng'ogwana kuva buto ne gubeera guseegu. Imagine n'owulira ng'oyagala oyonoona amaka g'abandi gw'olwana oluto olw'olwana luto okyali muto gwe lwana gwe tujja kukuloga bakuzingezinga ebweti nyoka ajja kutunuulira nga bakukubye accident va ku basajja b'abantu temumanyi mwe bufumbo bwe kifaanana mwe bimalaaya mwe abaliyo nga muwolereza Pretty Nicole mwadiba mwalemererwa okugenda mu bufumbo kugamba mulyewo muli zimalaaya simana zansala. Pretty Nicole oyagala kwonoona obufumbo bwani ekikwatagana ku Adjati Kulusumu mukwano n'eddogo ndijjayo gwe nja kunywera enninde emu odde wali temututeekako bwenzi gwe maama Nicole walemu okubuulirira olwana lwo kuva buto lumalaaya lwetunda wano ne wano ndowooza lwakuleeteranga ebyokulya kyovala wakafuta yalukuba singa yarufumita ebiti mu susu ne rufa n'abufumita ebiti mu kabino. Pretty Nicole va ku maka g'abandi mwe bikazi mwe ebyenyenyesa amabina bajja kubata nga mutunula ne bannyamwe babaziika nga muri bufififi muve ku maka g'abantu abakazi bataamye
z'abakazi mwena nga muli eyo ng'owulira toyagala mujja inbox mukutwale bunyaruguru mutte abakazi mubakubya accident baffe temulina kye mutugamba era olaba nalabanga ne mama wa Pulitinikwalo yana ali awo aleze enhera omusango kiteezaala kyala omwana oyo afaanana nyina afaanana nyina munoonyi tujjako obwenzi walemu okubuulira olugwana gwe tujja kumala kugukubakuba bamale gutti Pulitinikwalo tekyali muntu amwagaliza kalungi olw'enneeyisaayi naye nga kino kyonna gw'omuzadde oyigamu kibanange tubuulira abaana nga bakyali bato kati zizi n'ensonga za Pulitinikwalo zitwaliddemu ne maama we engeri gye yamukuzanga single mother bwe yamuwuliranga ng'ayingiza abasajja ate munange eno n'ekyala ekisinza okunneewuunyisa Pulitinikwalo n'omusiyazi banange akatambi ngenda kubanga nkabateerako mu maaso awo Pulitinikwalo enkwana gye yali akwanamu omuwala ng'agamba munange nedda tubikola ebiki mukama katonda Pulitinikwalo gino emyaka nga gwe gikulimbye ennyo banaye nga gikuwanisa ennyo akatambi kalina maaso wano Pulitinikwalo maama akwasaganya sayidi bbiri bakazi basajja kyokka omwana muto Pulitinikwalo nayinza n'okuba nga tanaba nakuweza yadde emyaka 2 oba 19 mwana muto naye maama obwongo bw'ayina bwa kintu kikula ate ekiseegu ekizikiriza obulamu bwe ngenda kuba nga mbatuusako wano akatambi ate tusobole okweyongerayo ne maama ndowooza kafuta obadde mwamutukubiremu omulundi omulala oba asanga anaddamu ku magezi kati singa afunamu omuntu amukuba ng'enkuba kafuta ajja mukubamu ate ne watavayo omuntu yenna kuvaayo nti oba kale amuwolereze bannange semuzikirize mbasiibulire wano omukama bampeere kyonna kyemusinga okawayo oli otya ndi wano mpulira obusungu amma mukwano zaakakuukako Nikolo seba agambye mboyo omwala yegendeze ninanuze musimanya bulijjo nzimusindikira simanya mbu nnyimye biki naye omwana talina magezi kale omwana oyo mutidde ekyo ekyana ekyo okumanya obusiru bwakyo singa nali olaba nalemu okwebaka nakyo ate nkiweze nuzi kyajja ne kiŋŋamba mwana gwama omanyi thirisa musimanya omanyi sekisi w'abawala konze sibimanyi mbuwalira okwinjamani ali awo nze nali sikumanyi mukwano nakiŋŋamba yali ayagala kunsiyaga nenze sebakana bakazi bakulu kati nze njagala kigezaako wano nanga tubigezeeko ffenna osala tunatuuka nga tuli open to each other nga wefuna wano omusajja ayagala omwako thirisamu tugenda babiri ne mugamba I'm not interested saagala era ne ŋŋamba n'omusajja nga wano nemugula omukwano gwange ayagala okunsiyaga nsindikira ebintu by'ekisiru n'ebyodio byekyo ekyana mbina kambinoonye na wano kale mpuli obusuuka mawe mukolera no gurupu muvume gasiya kirimu omu Pulitinikwalo ogambye olina nuzi zange njagala ozite wallahi yamu kungenda kusasula emitwalo 5 kasitota nuzi zange utwana ogenda n'ogebakira naye ngenda gakusasula wallahi billahi tallahi tanuzi zange obozirina editing ebintu byo bitefinako buzibu kyali kyagala wano kunsiyaga neŋŋaana noŋŋamba ebyokunsiyaga neŋŋaana negamba nze sibikola negamba sibikola kwaze ebintu sibimanyi busimanyi sexual threesome mwati njagala soke twesiyage busimanya wekyangamba nekiŋŋamba naye olabika obwoma bannange kubana ekino ekyana kisiru nekiŋŋamba mwati kwinjamaniza yali agala kunsiyaga simanya neŋŋaana kubanga ye mukazi mukulu kati njagala tukigezeeko ffe ffe negamba nze sibyagala negamba nze ebintu byesibyaga kyova kisirani gwe nagana n'okukulaba nga bulongamba netukola program kuba disappointment ate nga naawe okimanyi era used to see me nga nsiba enviiri buli kimu naye nga nkulimba I don't have money I don't want to go out with you because I don't have money nga nkulimba bwentu but I have my money ekyo naawe okimanyi toddanga muno sinyako ebinywa ate nze sigaane negabagabanga gwe ekyo naawe okimanyi sigane ganga bwemba nina omusajja nga mwagala ab'omu abo ebyogenda gweyagalagala babba banno kisiraani gwe kisiyazi gwe gasiya kumaaniina musimaaniina nuziza olwokuba ali oyagala kunsiyaga neŋŋana nemerako mbuba naye njagala tweremu osala tunabeera fune tutandika okukola firisamu ompisa malayanga gwe kisiraani gwe kyova kinagaana okukulaba kuba lojja kunkwata video postinga Daddy wange akeera ndabe nga ndi naawe kisirani gwa labe omwana we abeera atya n'ekimala Kinnikolo malaya ento sinto nkadde mbwagwe gwe Kinnikolo toddangamu n'okunsinikirako ebinyo siri munno sikumanyi tomanyi kyova kinageze ne kuwaye wa hajati kuba bulijjo mbeera nawe mbwagwe gwe kireerese gwe nga kuyamba buyambe okogera naye wanyonka n'amasira akiddawo kigeya bawa kafuta kyokka yakulema okulya mbwagwe toddanga muno njasemya tuva kyagaka baka akanaku ka photograph bakalya n'amabina
nze temuddangamu ne mummanyiira ate kankakubire wano nkawalabule tekadda ne ku ssimu yange nga kannekubisa essimu sibamanyi mwesiba ku balungi mbizimwe oli kanaku kawalaggwe kagenda kazungana kutobaye bakana abasajja I'm not in a good condition naye si tunatuukako kisende kuba masaji nakuba bakana abasajja dadi wange akyandabirira okitegeera bazadde bange beesobola oli awo nyoko yakufuula bizinesi nze toddangamu n'omumanyiira oli ogenda oyogera mbu maama wange simanya ayagala omusajja nfune mugagga muzadde akwagala so kukupangira omusajja gw'otayagalwa mbu omukadde gwe kennyini gwaswaza nnyoko nze toddangamu n'omumanyiira kiwala ggwe bagukola ne matu gwe bakuyisa matu nyina ne vidiyo mbwa ggwe ng'oli ku YouTube oli oli ku masigo okwata bannange omanyira nti omuwala omusiraamu akwata nefuna ne wuzu wano bulungi munakuweereza nudzi nga kyenyi gwe muwala munnange ate nkuweereza nudzi esimanga ndiwerere kale zite kisiru akitoyagala wuuyo ng'oyasama mugwafuka next week biki nga ngamba okunda bonnemerako mbondabe kiwala gwe zizo audio zo kiringa ejje wano ng'oyasama mbusimanya mbu lwaki toyagala nga gamanze saagala byakunsiyaga do you recall nongamba mbu lwaki toyagala zizo audio zo weewulira bulungi bannanga ate muwala gw'omanyire nze saagala omanyire ndi muwala musiraamu ate saagala mu social media kummanyira kundabisa navuddeyo naye ndaga nti nno wakoze ekikyamu kuba wadde oli mukuwagala kukwonoona amaka ga mukyalo oli naye n'olaga nti nno oli mukunvumaavuma onjogerera ebinjinji onsalako ebigambo lwaki onsalako ebigambo zite mukwano ngendako emitwala tontono ogeebakira ngenda gakwate kasito zitabooti thank you baby nze musawo Namaganda Sylvia era nga ndi musawo omutendeke ate era nga nkola n'ekitongole kibayita Bright Future Superior Unique Manufacturers ebirungi kikola eddagala erya habo nga lirya 100% natural alina osteoporosis alina rheumatoid arthritis alina ebirwadde ebiri mutawanyi bya joints omugongo afunye accident bannange byose byenjawulo kaddio kitegeeza omutima fasitula kitegeeza era olina omuntu takyajjukira ebijjafudde olusi yeerabirayo alina alzheimer's memory loss olina omwana takola bulungi mu kulaasi bannange omuliza akyankalana eddagala likola bulungi ku baana tulinamu katinga kano tubayita prostate relax kano akadagala kayamba abaana okutangira prostate cancer kabayamba alina prostate enlargement bannange olina kansa atandiikiriza ali mu stage esookola eyokubiri mugambe oba sisitawo oba bratawo oba mukwano mugambe ajja kusa akadala kafe kano tagenda kuddamu kulowooza kwebyo ebirwadde enkwaso ze tezimala kamuyamba okuinkiriza enkwaso ze nokukyawo bannange tulina expowerman bw'abanga alina enkwaso ze tezimala kano kayamba okuinkirizinga enkwaso ze afuna premature ejaculation bw'aba tuse mu kisaawa amala mangu kano kandida oba any harmful bacterias